Edda omuntu bwe yafanga ku kyalo kwa mmoko nga n'abaana abava within ekyalo ekyo tebasoma. Nga naye ku kyalo kwe nnyinnyini okubeerako essomero terisoma kwaba kwafuddeko omuntu. Okyege ne ku ssaawa eno omuntu bw'afa bamwogerera amafuukuule n'okujagaja. Omanyi lwaki abantu abamu batuuka okubuuza John Paul embizzi n'omugamba nedda tekisoboka? Kyekigaana okulya embizzi oli musiraamu? Nti nedda teri mukatoliki atalya mbizzi. Mind you eriyo abantu bangi abagenda Namugongo nga tagenze kulya mbizzi. Definitely. Nga ye agenze. Omanyi lwaki balamaga? Sheikh yali yeebuuzizzaako lwaki abantu balamaga. Osooka n'omanya lwaki abantu bano balamaga. Abagamba w'ologa atuusizza okufa neweewaananga bw'okola omuntu oyo aba atuusizza akaseera akagenda. Badamanyi nti sitaani atta bw'aba tatta obuyinza bwa Katonda sitaani omulimu gw'okukema akiririza mu Bible nti Yobu yali mwesigwa nnyo maaso ga Katonda. Sitaani n'amusaba maaso ga Katonda n'agamba mpaamu muddu ono olowooza Yobu akusinziriza bwereere. Ko ye sitaani olowoozezza ku muddu wange Yobu n'amumuteera n'alwala n'amugamba naye mu byonna by'okola tokwata ku ki? Tokwata ku bulamu bwe. Kitegeeza waba yamugaana okukwata ku bulamu yali asobola. Sitaani yali asobola okukwata ku bulamu anti lwa nsonga yali amuteeredde obuyinza. Yali amuteeredde obuyinza nti wuuyo. Nsonga mpitirivu zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda era nga bwe tugenda maaso n'okubeera nga twogerera olunaku olwaleero. Kino kinajjukirwa nti buli lweziba ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga kuba kujjukira abajulizi abagenda maaso n'okubeera nga munnange battibwa bangi nno ne bookyebwa ne bafiira mu nnabbambulira ow'omuliro. N'ebyo byonna byabaawo n'eki ekikulu ekyagendera maaso n'okubeera nga oba oliawo kituweebwa oba nga kitulaga ki okuba nga ffe abaliwo kati n'okubeera nga tubajjukira. Tubadde tukyagenda maaso n'okubeera nga tuba celebratinga ne wabaawo bomu ekubwa wali eri Munyonyo naye nga target ebadde oba oliawo yakugenda kutuuka oba oliawo ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo. Bangi abagenzi maaso n'okubeera nga bafa nga ne ekitongole eky'ebyokwerinda ekikwasaganya ensonga ezo okuli JAT kwoteeka n'aba SFC bagambye bagenda vayo ne statement nga batunyonnyola ku nsonga nga bwe zigenze maaso n'okubeera nga ate oba oliawo zitambula. Sheikh Chiti emabegakawo yavayo n'ayogera ku nsonga z'abantu abatambuza ebigere ne bajja ne balamaga ng'ekyamazima amatuufu gwe bagenda okusinza babamanyi baafa n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Kwegamba nekireetamuko obwennyamivu mu mitima gy'abantu naddala abakatoliki nga bamugamba Sheikh sigala ku ddiini yo ey'obuyisaamu naye ensonga ezaffe toziyingiramu anti kasita bimala okubeera nga bikwata awo. Omanyi entalo zibeera 2 oba 3 ezisinga okubeera enzibu. Olutalo olw'eddiini n'amawanga entalo ezo ziba nzibu nnyo era bw'ogenda maaso n'ocontradictinga n'ekimu ku byo kiyinza okukuleetera kariya yo okubeera nga oba oliawo esaanawo. So olunaku olwaleero ndeese abawerako ku pano ne bemuludde okulabako tubeere ng'ensonga oba oliawo tuzanja bulungi. Ndowooza kantandikira eri olwaleero ebeera enkola yaffe tuyite side yeri omukulu nsensa okulaba taata nange okusanga ssebo erinnya nze John Paul ngenda kwanjamuko ku nsonga ezimu omukatoliki n'omudaali gw'ogwongulaba alina sunna y'omudaali bagita sunna. Ffe kano kaba kabonero ka Mukristo. Yes. Omuntu yenna w'omanyira nti oyo tekikwetaagisa kulaba musiraamu. Omuntu yenna ng'alina sigida wano tekikwetaagisa mubuuza ddiini ye. Okitegeera butegeezi omusiraamu lwakuba ekiyinza okwewuunyisa ng'osanze alina swigida apaakinze ku ki ekyo nze tekinneewuunyisa ekyo kiri mu buntu ekyo kya buntu. Yes. Abatakikoze lwa ddiini yadde oli avaayo n'agamba nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kiramba. Bw'okusanga omu ng'asobezza tekitegeeza nti bali bonna basobya. Kubanga
yesebo nango basanga wewa kubanga era batugamba nga mbulira gwoyita naye kubulira emsaze woyita n'omubbi oba mubbi ne woyita n'omugagga teri yali akuyiseeko mugagga obeera mulebeesi oba mulebeesi kati sokoleke kikola ku muze mubi kikola ku muze mbulira gwoyita naye nkubulira emsaze kikola ku muze mubi woyita n'ababbi oba mubbi yadde gwe mutima gwo oba okimanyi nti toli mubbi ketutandise okuyita ne Ssaalongo wowulire wali Ssaalongo era balina okunteekako ekyobwa Ssaalongo lyonna so ensonga y'omukulu Sheikh Kiti sigenda kujoogerako nnyo naye ng'ojja kujoogerako nja kujoogerako ekitono kyemmanyi alright tuyaza John Paul era webalegera mazito okubanga ojja ku panel olunaku olwaleero ranks weeyanjula esebo naye toliiko nakweyanjula bamumanyibabuuzeeko nsooka okubebaza mwenna gye musinzire okubanga mutulaba ku mikutu gyaffe SRK Media saako ne Beyond the Newsroom mukola kyamaanyi mukolera ddala kya magero okubeera nga musheyalinga ate ne mukomentinga mutuzaamu amaanyi ne mutugamba nti waayi ensonga twazirabye mwazitembeese bulungi nnyo tubeebaza nnyo mwebalire ddala so tubasaba naako olwaleero mukalabi kamazi okay omanyi teri kyeraliikiriza ng'otunuulira ali ku kamera ng'emimu agifunyiza omanyirawo ekiva eyo tuyinza n'otuuka wakati n'atugamba obwedda terikoodi ayinza kugamba okimanyi saataddemu kaadi anyway tusooke tutandikireko ku nsonga za pomweno ebaluse era ne wabaawo abantu abafa ndowooza obulamu babadde babiri ate era be babadde ku piki ndaba babiri okusinziira mu bifaananyi byenfunyeeko neefute gy'omu abagenzi mu maaso n'okubeera nga bafuna obuzibu naye ndowooza once we look at this let us look at it in a broad picture ekintu ekibaddewo ne intention yaakyo nekiki ekiyinza okukivaamu nakyo ekiyinza okubeera nga kiddirira John Paul ensonga eno nga bw'ogirabye bibadde biti ensonga eyo nandigambye wemba nkitunuuliddemu mu aspect eyange bigambo byange nga munnamawulire omukukunavu abakulu abo babadde bamanyi kye batambuza oba babadde tebakimanyi ekyo kyekibuuzo kye twanditegedde naye ate abandi kitwanukudde bebagenzi kuba nze sisuubira nti omuntu olwaleero 3 June abantu bonna tubamanyi baliwa Namugongo bo mu kyeki gimutwaza emunyonyi ne munyonyi anti wabeerayo abamu naye nga batube babeera abatono baba baluba kuba ekyabakristaayo kiri mu munyonyi ne babeerayo batono n'ekyabakatoliki gyekiri eyo bagiyita mayina basilika munyonyo mayina basilika eri meja eno mayina ey'emunyonyo kati ensonga eyo nandirinze abakulu abatwala ebyokwerinda batuwabule ku nsonga eyo batubuulire kuba kyekituufu bajja tugamba kuba essaawa eno ffenna tuli mu mbu naye ngera we babadde bagenderera okusaanyaawo obulamu bw'abantu be baluguzeemu obulamu kisoboka okuba nga babawadde ekitereke nga tebakimanyi oba nga bo bagenderedde kuteekawo buzaabuza oba kugezaako kunyweza byakwerinda oba kutiisatiisa tetunnawulirayo muntu yenna yavuddeyo omanyi abazungu bo kati kye batwala nga ekyobwannalukalala kubaako kakundi kavaayo ne keewaana kubanga obukundi obwo buvaayo to take responsibility of an act of terrorism
So bavayo ne bagamba fe twakuliddemu okubaluka kwa bomu eyo naye katulinda abakulu batunnyonnyola ensonga nga bwe zaabadde. Okay. Yes sir. Ranks. Otunuulira ku nsonga zino akutte bomu neetuuka okumuwabikirako nga bakyagiyinda. Bayagadde bo baffe oba nkozesa ekigambo ekigamba nti tutuuse mu kaseera ak'okubanga tulina okunyweza ebyokwerinda byaffe nga gwe omuntu ssekinnoomu then ne gavumenti eryoka ekole ogwayo. Batugamba mu ggwanga mbu mulimu obubinja bw'abaki bw'abatujju bw'abayeekera. Abayeekera. Kyokka nga abayeekera abo baaki bano abakulu abavayo ne boogera ku nsonga ezeefaananyiriza bwe zityo. Why? Kati oyinza okubirowoozaamu n'ogamba wano we tulaga akaseera kakunyweza byakwerinda. Ranks gwe kiraba mu kifaananyi ki? Okusooka nja kusooka neebuuza. Era nga bulijjo ani avuddeyo n'atulagira n'atugamba nti abantu bali bomu beekubye be babadde bagirina? Okusinza ku stories ne information yonna ejja n'abekwerinda kuba batugamba nti jati eze bakola ki anti abavudde owejje aize nga bawondera mpaka bomu lwebakubye kubanga nze ndabye akatambi kitegeeza abajjati babadde baba bagulisa balabyeko abantu bano. So katulira ku story no yakoledwa we give credit katose NBS katulirize abadde alina omukyala gwatisse era tutegeezeddwa nti ekitongole ekya JAT ekirwanyisa obutujju kibadde kibalondoola okuva yonna gye bavudde gye tutannategeera wabula bwe batuuse mu kitundu kino babadde boolekedde ekkubo eriyingira ekiggwa ky'abajulizi bwe batyo bomu nebwatukira ku lutindo luno olusalamu wano ku luguudo olwa Pope Francis Link. Nga bw'olaba ebifaananyi abantu ababiri bombi bafiiriddewo mu bulaga. Omukyala agambibwa okuba nga yabadde ne bomu eno abetenteddwa era asigadde bulere. N'owa booda abadde amuvuga naye asigadde bulere. Ab'ebyokwerinda batuuse dda mu kifo batandise okukisalako wabula abantu abeetoolodde ekitundu kino bakubiddwa nnyo ensisi era bangi bayimiridde ku mayumba gaabwe waggulu okulaba kiki ekigenda mu maaso kuba tuba tufunye gundi nti abajjati bazze babakola ki babawondera anti kati ekibuzo kiri nti okuvaawa anti kati nakyo no reporter nga tetunagenda ne reporter naye ku ssaawa eyo teriye muntu abadde avuddeyo kwogerera jati ku ssaawa eyo n'agamba nti tuvudde nga tubalondoola naye abadde either abiwulidde mu mbu okitegera because ku ssaawa eyo tewabaddeyo omuntu avuddeyo waba reporting the gully nga tulinda confirmation report okuva mu JAT ne police oba oliawo omwogezi wa police n'omwogezi w'amagye be bayinza okuvaayo essaawa eno ne batuwa mu bulambukufu kakati nze kye mbadde neebuuza because nze bwendabye akatambi bwendabye akatambi bomu ebalukidde bwebanga bano bebadde bagirina ndabye owa booda nga ajja wabaddewo taxi esoose okujja nebanga eyimirira ng'erinda ezisala ziyitewo sokole katono nnyo mu kulinda ezisala owa booda avuddeyo sayidi eri kati weeyabikidde era bomu yalinze eyabikire awantu we tutalengera because eyabisikidde awantu mu kakolido owa bodaboda tugambe abadde avudde we tulabira najja mu kakolido bwa tugenza okuddamu okulaba ng'ebwatuka oba akatambi oketegereza bulungi nti owa boda tuvudde eri nga tumulaba ng'aliko omukyala yese baddeko n'omukyala nga basala owa taxi n'apaakinga owa boda mbwazze n'ayita tugenza okuddamu okulaba nti ayitawo n'ebwatuka tukakasa tutya nti bomu ebadde teri wano we babadde bakola ki we babadde bayita wabadde kikolido ekyo weyabikidde era yalinze yabikira mu kikolido lwaki yabikidde wantu otubadde tulengerera ekyokubiri bw'otugamba nti JAT yavuddeyo eri ng'erondoola okitegera
either ngereja ebadde ekyali mu byambu okyegera because toyinza kuŋŋamba nti nondoola abantu ate ne notuuka okutuuka emunyonyi ate womanyi nti waliyokko abantu abakuŋŋaanye esooka eyabike obalinda ate bamale kutuuka ate so wali abantu eryoka eyabike ne be bagoba abandi gisudde okyegera kakati bino byonna omanyi mu kintu kyonna nga kinajja waliwo ebintu ebiteeberezebwa because singa omuntu abadde nga ayagala kutta abantu enamugongo wali abantu bangi okusinga eno okusinga emunyonyi yaligenze namugongo at least bomu yali yabekidde namugongo kakati eno ebadde nga diversion eyokusooka okulaga abantu abamu nti mulaba kitubale twogerako abatujju betubale tugamba oba abatujju betugamba babadde batugamba mwebali mu ggwanga era bino oyinza okwesanga nga birumba akalulu akajja okyegeera akalulu akajja waliesanga nti tuyinza okwesanga tuzzeeyo mu covid ataliiwo mu lockdown lwaki tukati tutandise okubanga tutaddewo trigger lines eziraga nti mu nsi mulimu obuki abayeekera ng'ekyasooka kuba batuvaayo ne batulaga nti mu ggwanga mulabiseemu abaki abayeekera kakati bomu webange naye tulise ku ssaawa eno okyegeera kiyinza okutusangamu nga tugenda mu kalulu lwa maaso awo ne wabaawo ebirala ebigwa nabugaa nti bannanga akalulu akabadde kagenda okugendawo mu ggwanga lirimu obutabanguko tetugenda kugenda mu kulonda nate nze ekyo naalisaba nti tuleme wekibanga bwekityo tuleme ate kuteekawo bisiikirize bingi kubanga akalulu k'ennaku zino tukyakafunamu ranks ku nsonga eyo gavumenti yakuno baavayo ne bategeeza nti ambassador wa German mu Uganda Matthias yavaayo balina engeri gye beekulukunya n'otubinja twabayeekera era nga otubinja twabayeekera otwo twogerwako nti twa nuupu oba onfuna kaakati ensi yonna neevaayo negamba nti ebintu bye boogerako tebiriiyo kubanga omwogezi w'eggwanga lya Germany yavaayo n'akigaana ne CDF yavaayo nayogera bamuyita Brewer Casting Brewer CDF wa Germany yavaayo nagamba ensonga ezo tetuzitegeera bulungi so kaakati ndowooza kino kiclarifyinga kiri kye baali bategeeza nti ddala kituufu mulimu ki abayeekera obutujju ate wabawo statement yabaana gye batera okukola ennyo nti abatujju bano bonna bwe tulaba ku TV babasiba sikaavu teriyo mutujju avaayo mu maaso direct nga talina sikaavu gwe tulaba tubuuza lwaki abajja mu kkooti abamu babeera neki nezi sikaavu zino ti mu maaso g'abantu abaali batuusiddwako obulabe bw'ekitujju buli olulaba ekifaananyi bw'ekityo memory yeri ekola etya ekomawo so tusuubire nti kino kyazzeewo buzi kubeera nga kibagulizaako ab'ebyokwerinda basobole okubeera nga bayimuka nga kituufu kubanga muyinza okudda waneeno nega that thing might be political kumbe ng'ebintu biri ki serious omanye ennyanja ekutta okola otya omira anti weerawo nebyali badde serious nze siteeberezaayo mutujju asobola kunonooza abantu 3 n'aleka awali 100 okyegera singa obulumbaganyi buno bubadde butuufu eri obukuumi bungi kubanga ne pikipiki tezituukayo kebeere emmotoka zonna zirina we baziwa kyategeeza nti wano abadde agenda giyingiza ayadde asobola giyingiza emunyonyo tomanya kuba wuuyo omuripota akugambye tulise agenda okusalamu olutindo olulinkinga ku Maina Basilica ebyo bomu kituufu etulise nayo gigoba naye siyinza kukkiriza nti abo babadde batujju nina kibuuzo kyembuuza anti abatujju ba bigina ye akola teriyo bigina oyinza okukola ekintu wano nekyebwatusa mpozi ng'ekintu nepiki ennyini eyinza okuba nga yeyabise nakyo kisoboka bw'okijjawo ekyo okiwakanya eyewammanga gondi teyasimatuka mu mmotoka rajivu nepiki eyinza okuba nga yeyabise
ate jjukira piki ekozesa petroli ali highly flammable kati we nakyo yinza okuba nga yeyabise awunyiriza mukka n'ayaka kati ekyo nakyo tokibuusa maaso naye tetutali babya kwerinda katulinda alipoota katulinde oba oliawo alipoota naye nga kyengamba abalabi baffe batulaba babeere guys let us be vigilant enough ku buli kintu ekigenda mu maaso tuleme butola nga obuntu obutini tetukibuusa nakyo maaso teri kaloolo kato we bagamba anyway ebyo nga tubitadde ku mabbali olunaku lwaleero nga tugenda maaso n'okujjukira abajulizi bano ebigambo ebyayogera omwami Sheikh Chiti oba oliawo byaseeseetudde emmeme y'abantu abamu ayinza oba mu perspective byabyogereddemu nga teyabadde yakuvoola nakukola ki nakubeera nga abaako eddiini gyalumba naye oliwooyogera ku ddiini endala oba ovvoola abantu ne bakiraba mu ngeri ey'enjawulo ranks ebigambo bya Kiti ebyo nga bw'obiwulidde obyogerako ki manyi nze njogera nnyo mu bulamu bwange ebintu bye nti okwogerako biri bibiri nga watandise eggwanga ly'omuntu n'eddiini y'omuntu mbiwa ekitiibwa ebyo bibiri era bwe tuba nga twafunye obutakkaanya nze naawe ddeno nga tugambe ggwe oli wa ggwanga ddala oba oli wa ddiini ndala nange ntya nnyo mu mboozi zenjogera naawe okuleetamu ekigambo kye bayita nga nzivoola oba nga njogerera bubi eddiini oba eggwanga lyo ebyobufuzi bwe twalinooneka bwonoonesi okitegeera naye ntya nnyo okwogera ekintu ekikontana n'eddiini y'omuntu gyesikola ki gyesiriimu because eddiini yonna amawanga ge tusinze okulaba agaleese obutabanguko ogusinga obungi gava ku mawanga na ddiini okitegeera nti omuntu aleeta ekigambo kimu ab'enzikiriza eyo ne bakitwala ng'ekikulu so Sekiti ayinza okuba nga mu njogera gye yayogereddemu ng'alina ensonga gye yabadde atuusa lwakuba nti abantu abamu tetwawuliriza statement ya Kiti kuva gye yavudde mpaka gye yakomekkereza fe twatuuse kufunamu kano ke baatemyemu ke twawulidde okitegeera naye oyinza okwesanga because sinanoonya kufuna mboozi yonna nga bwe yabadde okitegeera naye oyinza okwesanga mu mboozi yonna nga bwe yabadde nga yabadde erina ekifaananyi kyetuwa naye nga bwe nkutegeezeza nti ku mawanga ku ddiini y'omuntu n'eggwanga byebintu ebikyasinzo byensinga okuwa ekitiibwa naye mulimu statements ez'otayinza kukola nti n'osanga abantu nga batambula abasajja abakulu nanti n'abasiraamu bagenda okusisinkana omutonzi waabwe ne weebuuza ddala abantu bano bayina wuliriza kati bw'aba ayogera osooka owulirize bw'abanga sokola katono nnyo nkuddemu mu eyo enjogera gy'agambe bw'abanga ayogera nti n'osiŋŋaana abantu abakulu nga batambula kakati ate ngati ate otudda mu baddaffe abayisiraamu bo n'obasiŋŋaana nga bayinnya ennyonyi ne bagenda ewa Mekka bo baba bakoze eki ne beetooloola kabba abantu abakulu nga beesibye buwero naffe bwe tuba tugamba ne bagenda Namugongo ewajjudde bucha zakalika P1 kesaagala kwogera anti one man's meat is another man's porridge automatically gwe oba tolya mbizi eryaji John Paji woomerwa okitegeera nze tekinkubya John Paul okuba ali embizi ye okitegeera ali embizi ye nze sigiridde tusigale nga ffena tuli bannayuganda omanyi lwaki abantu abamu batuuka okubuuza John Paul embizi n'omugamba nedda tekisoboka kyekigaana okulya embizi oli musiraamu nti nedda teri mukatoliki atalya mbizi mind you eriyo abantu bangi abagenda Namugongo nga tagenze kulya mbizi definitely nga ye agenze omanyi lwaki balamaga Sheikh yali yeebuuzizaako lwaki abantu balamaga osooka n'omanya lwaki abantu bano balamaga omanyi Mukama Katonda wa yali tannava ku nsi byawandiikibwa nti do this
in memory of me. Mukole bino kulw'okunzijukira. Bino mubikolanga lwakunzijukira. Yes. Kati abajulizi bakwatibwa okuvaawa mu Lubiri. Emmengo. Ne babakulu bbeesa abamu baabo mu Nnyonyo ne babatwala Kampala Mukadde baabo bagenze Egindi ne babatwala paka Namugongo ku bigere. Nazzikuno tewaali mmotoka yadde ebigaali tebaabibateekako naye baabatambuza ku bigere. That is why pilgrims from all over, by the way, batambula in memory of the saints. Olw'ekikola kye baabakola. Seeka gwe nalabako era wano mu wiiki eyo ewedde ng'agamba muddeyo mubeeko bye musoma ebyafaayo nti lwaki baabattira Namugongo eri nga waliyo Kibirambo baali bayeekera abaali bagenze okuvuganya gavumenti ya Muteesa. Ne Namugongo ffenna tukimanyi kaali kattiro. Tekaali kattiro ka Bwakabaka. Obwakabaka bwali buttira eyo. Tekaali kattiro ka Bwakabaka. Because Obwakabaka bonna emabega bwali nga butta. Ng'era bw'okola ekintu ekitakontana na Bwakabaka bw'oyinza Kabaka ekikontana amanya nga bakutwala bakuttirayo. So Namugongo waali kattiro. Awo wava endya etwala erinnya nti olyange yasimatuka kunsa. Nti nga bw'ova mu mikono egyo ejja kunsa. So ng'oba ebyaddala nakulya. Namugongo amini abajulizi omuntu ze saali ewuunyiza nnyo saali etutunde nnyo muntu eyeebuuza because obwongo bwaffe bwonna bukyuka si bwe bumu nti omuntu bw'avaayo nga tamaze kukola research n'anoonyereza why abantu batambula okuva ebule n'ebweya okujja okulamaga Namugongo. Okyegera waliyo omuntu ayagala abantu babufiiramu. Ate no si be bokka bagenda Namugongo. Osangayo n'abasira. N'osanga abantu bavudde. Bw'okimanyi nti mu bajulizi abo mulimu omusiraamu. Ne mu bajulizi mulimu omusiraamu. Okimanyi nti mulimu omusiraamu. Mulimu omusiraamu. Aliwa. Ye Yusuf something. Okyegedde kakati Yusufu simumanyi mu bakatuliki oba mu balokole. Era ndalabye Seeko omulala wano ng'agamba n'olyoka osanga nga bali bawuza nti mu bajulizi mwalimu abasiraamu ne batandika okusaala Namugongo nga baagala gavumenti ebaweeyo ki akantu keekola nga bwekola okubeera ng'ewaako budget gyewaako ku bantu b'e Namugongo kola entegeka nti mwe mwenoonyeza byammwe temugenda laba ku kkubo libatuuse eri Allah. Nawulirako bamujjazi oba baali Banglikani be baasaba ssente oba be baawa ssente obuwumbi bwali bumeka bubiri okukola enteekateeka yaabwe okukwasaganya enteekateeka yonna. Ekereziya yeemalirira. It's okay by the way because they spend a lot of money for preparations, isn't it? Yes, government yo webe ekutte ssente n'eziwa eddiini likole enteekateeka. Si kibi era bakwata ssente ne baziwaani Sheikh ono okutaasa ettaka lyawa ly'obusiraamu mubajje lyatunda wano old Kampala yennyini government yennyini yemutaasizza. Previously tewanayita weeks 3 nga gavumenti efulumiza ssente okompas era okuwa mubajje mu compensating amabanja agage. Ekyo tetukinaako buzibu. Omanyi mu bintu byonna nze sisinaako buzibu. Nze ddiini. Oba oli bamukwedde ku makya ne bamuwa emmotoka. Ranks nze kyendowooza. Ndowooza buli muntu yandisigadde mu line ye. Everyone should stay in his lane. Bwe tuba nga tukkiriza nti Katonda ali omu. Nga ne Shehe naye asobola okuyimirira n'agamba bannange eddiini gy'olimu nkyamu obusiraamu bwe butuufu. Nga nange omukatuliki ngamba nti abannange obukatuliki bwe businga n'omugundi nga yagamba kitegeeza ffenna tusinza Katonda yatya y'omu because tetuwulirangayo omuntu akedde n'agamba nti Katonda waliyo Katonda ow'enjawulo ffenna tusinza Katonda omu. Akedde ku makya n'asabira mu nnyumba ye, akedde ku makya n'agenda mu ssinzizo, akedde ku makya n'agenda mu ssabo, ffenna tusinza Katonda omu. Lwaki omuntu yandibadde agenda John Paul, lwaki omuntu yandibadde agenda okulamaga? Era biki ebyo ebigendererwa okulamaga si tteeka. Ne lwaki omuntu yandibadde
omuntu yenna ye yandikikoze mu kwagala ate kwagala kikwagala mutonzi okitegeera ssebo kubanga tukkiriza nti abakulu abo abaferirira eddiini bali mu ggulu tuyina okukkiriza bwe liba gyeriri eggulu gyeriri ngambi nti bwe liba gyeriri ebyawandiikibwa bikyogera nti gyeriri ebyawandiikibwa abantu bwe babiwandiika sifuddeeyo ate Mukama Katonda ye yandivudde waggulu n'abiwandiika Mukama Katonda yawandiika ekintu ekyo gali mateeka n'agakwasa Musa yani yaliwo ani yaliwo nga Musa wabanga yeteekamu amateeka agage tekisoboka kubanga Musa yewe okakasiza nti Musa bamukwasa amateeka ago gatuuka nga bwe bagawandiika nga teyateeka muliri tegali 9 mateeka 10 amateeka gali 10 anti kokimanyi nshinga gali 9 n'ayongeramu eriri tekisoboka kubanga nazzi kuno Mukama Katonda we wamusobyanga nga towona yali tasobola kwejweteka kwongerako teeka ddala esanduuko y'endagaano yabeeranga nkambwe mwalimu emateeka sanduuko eyo y'endagaano eyo yali ndagaano nkadde ne tufuna sanduuko y'endagaano empya so kati we wawuliranga nti kati genda muwa ku sanduuko ng'okola ki oyina okugenda onnyonnyole kuba waliwo abavoola awo tulaba awo ebyawandiikibwa waliwo abavoola ne bagala okulaba mu Musa mu kamwa Mukama Katonda n'ayogera mugambe abantu beesege enjegejja boyi yali mukambwe nga tayinza Musa kwetantala kwongerako tteeka ki ddala kuba firimu zitulaga ng'olunwe oba lwe lugalo ng'olunwe luwandiika ki amateeka ku jjinja kuba ye Mukama Katonda yasooka n'akola amayinja ge twakiraba yakola amayinja ge Musa mu kudda yasanga abantu bakoze ente mu bikomo ne batandika okukola ky'osinze nga basinza nte n'akwata amateeka n'akola ki n'agata ne gaatika Mukama Katonda n'amugamba komawo tandika okubajja amayinja g'ennabazi n'agabajja n'agaddamu anyway n'alyoka amuwandiikirako amateeka right bwe tuba tutunuulira okulamaga kuno bangi bajja n'okwagala okw'ekika ekya waggulu mu kulamaga nga teri n'abakasi buli omu n'afuna ebyenjawulo byabakiririza abamu bavayo bafunye abaami balala ne bavayo nga bafunye abakyala ennamugonge naye ate ekyo ennaku waliwo abatuuka okuvaayo nga tebalina na transport yabakolaki abazzaayo kati aba yajja ng'amanyi transport agenda mujjawa olw'embeera ayinza okuba nga yalinamu n'emitwalo gyegi anyway kisoboka era nga kimanyi kijja kunzizeeko yima wamma n'agirira mu kkubo ennaku 10 z'amaze ng'akola ki ng'atambula n'alwalamu n'amira panado nze nno sirina buzibu n'abantu batambula genda na mugongo because bukalange eyo ogiraba oyo mugenzi Father Magembe mukoddomi waffe ewa bawasa family yabwe yawasa ewaffe senga waffe naye abantu ab'enjawulo nga mulimu n'abaana be nasoma nabo baberenga bagamba tugende namugo tugende Bukalango buli lunaku olusemba simanya olwokutaano oba lwakutaano olwokutaano olusemba mu mwezi oyo wabeera isangalo nze nfunye owana nga bagamba nze nfunye ebirungi nze nafunayo kino nze nafuna okyegera nga bakkiririza muki mu Bukalango naye olwokubanza okukkiriza kwange kwali tekukiririzango nti nze nja kufuna ebyamagero okugenda wa ebukalango saagendayo naye nga ate mu kugenda nze nagendanga ebukalango sigenze kusaba olanga ngenze olwokuba
bakuyise manyiyo nina byennonye nabe tunonyeeyo so kati abantu ab'enjawulo sigaana kukkiriza kwa muntu because mulimu ebintu Katonda byaleeta ng'okukkirizako olaba nabina abantu abagenda mu makyaki bano abalokole oli agenda n'abeera nakkiririza muntu nagandiza enzikiririza musumba wange gundi n'abeerawo Mukama Katonda n'atuuka ekiseera ng'alina kyagenda okukola mu bulamu bwe ng'omukazi yava eno ng'ebyaddala atalina musajja oba tazaalanga n'agenda n'asaba ne bagamba basaba ekyamagero ne kirabika Katonda nga atuuse ekiseera ekimuwa omwana n'azaala n'atendereza Mukama n'atendereza musumba oyo nga yitalifu naye musumba mulala so sina buzibu na muntu yenna nakera ku makya nakkiririza mukyakkiririzaamu kasa kibanga kimuwa emirembe because eriyo n'abagenda mu kusamira ne basamira nabo nga bagamba nze mu kusamira kwenfunyeemu ebirungi oli n'agamba nti nze olaba ejjinja eryo bwe ndisemberera nfuna buli kimu bwolaba akati kano bwe ngateeka muwaleti bwe ntambula nfuna kyenjagala era bwe ngera ku makya nenkasabako nfuna kyenjagala onzijukiza ekintu ekyo natuukako lumu nga landiroodi wange buli wammanja nga ku mulimu bansasula n'omuyita ow'emukisa netuuka nga neetega landiroodi wange mangi mulimu batere bakole ki bakusasule kati mugamba akubanje kati weno tebikyakola akubanje kati mu nnaku zino okitegeera kakati eriyo abantu ng'akeera ku makya ye nakkiririza mu kintu kyakkiririzaamu nze kati kankugambe ekintu kimu era nze neebaza nnyo maama Kalyango oyo edda twagenda ku mupiira naye siri muntu wa byamizannyo nnyo naye twagenda ku mupiira ne tulwayo kati nga maama yatukkiriza n'atugamba naye ssaawa ziwera 12 mbeetaaga wano ne tulwayo ne tuyingira ssaawa ezi kati abaana betwali nabo ne mbagamba bamanzise ne baŋŋamba waliwo simanya akantu baba kayita oba kakoteka simanya koteka simanya biki mbukateeka enkoona wano kati nekateeka mu nkoona muwunika kakati mukujja maama munnaye teyanfaako yaŋŋamba nga muluddeyo nibalimba nekiyita naŋŋamba kati raba bwema ntambula ne kagwa okyege naŋŋamba obedda mwonkotekise yakubanza emiggo kati olaba ebyo okyege kitegeeza nti era okuba kwolwo saddamu kukozesa kintu kya kisiru bwe kityo bakuwewenyula kati nemmanya nti kibi okyegera nemmanya nti kibi ate nentegeera nti si kino ekyo ekyadde kimukoze eki gwe okulimba kwa si kwe kwakukubya emiggo naye byenakola byakukubya emiggo okyegera so siva ku muntu yenna alina kyakkiririza mukasanga kibala kimuwa emirembe nga ate talina ddembe lya muntu lyavvodde lyalinyirira abagenda enamugongo nga gwowulira okutambulako kutambula simulinaako buzibu tambula okuva gy'ovudde tuuka bw'oba tolina transport ng'ofunye abakuwa transport noddayo n'osabiriza ne bakuwa noddayo well and good ate munange ebintu bino bizibu olaba oli omwana eyajja eyava I came on foot nabukeera omulaba embeera gyafaanana mukati yajjanga tafaananika era yawaddewo obujulizi nagandiza ebyaddala okutambula kwange okuva namugongo okuva ekyamuliibwa n'ejje namugongo kwe kuntuusiza wano wendi naye baaba yava wala natuukako ekyamuliibwa Kalungu eyo wala okusinga okuva ng'ovudde wa okuva ekyamuliibwa okutuuka enamugongo ebyamagero abantu babifuna naye ekyamagero nze nsunja okuva mu kukkiriza kwo ne Mukama Katonda wo ti Mukama Katonda ayinza okuba nga atuuza ekiseera ekikuwa n'akuweera mu budde obwo bwennyini okwegayirira kirungi because fena tukimanyi nti atuwa ali ogwo waliwo okubanga ekiseera kituuse ekyokufuna ekyamagero kyo naye gwe wennyini n'okidelaying sanga toli mwetefutefu kireceiving otya osobola okubeera ng'okutuuka ku ekyo kyolina okutuukako tugeze obadde olina okukifuna this week ne wiiki eno n'obaako byokola bingi nga bikuzaayo nnyo emabega spiritually
nekidelayinga kuba olaba kati kankugereza ebintu binene wammanga olaba bino ebintu byonna byabeerawo ne bibeera ku Kristo Katonda yali asobola omusevinga n'agamba omwana wange tajjayita mu kubonabonako naye yasobola okukola ki okukuyitamu okutuuka ku final destination ye ey'okulaga nti waliyo kyetukkiririzamu there is life after death era yalina okuyitawo awo asobole okubeera ng'akola ki nga gukotuuka wali ate era bwe tuba nga tutunudde in a spiritual rhythm oba mu nsi ey'omwoyo mulimu ebintu ebimu ebibeerawo naye nga sitaani yakudilayingisa okubituukako oba emyoyo emibi nga gikudilayingisa okubituukako naye ate awo neebuuziza bw'abanga sitaani yali Katonda alina obuyinza bwonna naye sitaani yali wa Katonda anti wuliriza naye omwana wo sokoleke Katonda omwana wo Katonda ekyabukirisa atuweereze sitaani atubonyeebonye kyekyaki ffe twali tumukoze eki mwali mumukoze kuba sitaani ye yalinako obuyinza bwe bwonna era ye yamwetondera kati gwe ekyamutumwezesa wansi ffe kiki omwana w'omuntu yayonoona anti sitaani yamukema sitaani yakukema n'oyonoona kakati gwe bw'oba oyonoonye ekyago bya sitaani gaali malala mafandali kwagala kwewaŋŋamya Katonda n'amuwa obuyinza obwenkanankana obubwe n'amusindika sitaani obuyinza bwe baaba sitaani obuyinza bwe tebwenkana na bwa Katonda ani kati bw'oŋŋamba nti sitaani atta osokole Katonda nnyo okimanyi nti wali abagaa nti sitaani atta sitaani tatta Katonda nnyo egionipo sitaani tatta sokoleke Katonda sitaani atta oba tatta nze nkiwakanya eba yantuuko ya Katonda tayina kantu konna kwe yeekuusiza ku muntu kati ate abantu lwaki bagamba alogale omuntu n'afa ekyo Mukama aba yakikola atyo nti omuntu oyo alifa ekyo kyova bagamba w'ologa atuusizza okufa neweewaananga bw'okola omuntu oyo aba atuusizza akaseera ke akagenda badamanyi nti sitaani atta bw'aba tatta obuyinza bwa Katonda sitaani omulimu gwe kukema nakulwisa omulimu gwe kukema sitaani olaba y'omuntu akukema ate nga nkema nsanze onze tekisitaani tankema tukirize kati nga ku bantu abakiririza mu Bayibuli nti Yobu yali mwesigwa nnyo mu maaso ga Katonda sitaani n'amusaba mu maaso ga Katonda n'agamba mpaamu muddu wo ono olowooza Yobu akusinziriza bwereere ko ye sitaani olowoozezza ku muddu wange Yobu n'amumuteera n'alwala n'amugamba naye mu byonna by'okola tokwata ku ki tokwata ku bulamu bwe kitegeeza waba yamugaana okukwata ku bulamu yali asobola sitaani yali asobola okukwata ku bulamu anti lwa nsonga yali amuteeredde obuyinza yali amuteeredde obuyinza nti wuuyo naye tokola ki okukwata ku bulamu bwe n'atwala buli kimu ekyabugagga ndwadde biki baanakina biki era oba muganda we ye yamugamba yali mukyala we n'amugamba mwegaane just ekigambo ekyo omanyiza akantu wako Yobu ke yaddamu kikenkozesa kati ku bakazi yamubuuza oyogedde ng'omukazi omusirusiru buli gweyogera ng'omukazi omusirusiru omubuyabuya omukazi wakeera ku makya n'agamba weegaana ennyoko nti si yakuzaala benkuba kali ag'okuba abakazi kuba mukazi bw'otomukuba tategeera kiki ekibalwanisa n'abakazi omukazi osobola omukuba nga tomukutte era mukere ku makya mugere mukuba abakazi bammwe osobola omukuba nga tomukutte kujumiza akaboozi abasajja baali babiri nga banywa bonna omu n'agamba munne n'omukazi oyo asuusizza olugezigezi alinga oweewange bw'atyo bwe yali ne bwe namukuba ate leero ngenda kuddayo mukube ko nono nange ngenda mulaga tajja kudda mukola ki kumanyira ono bwe yaddayo ng'akwata eddiba ng'aliwo eweenyula kibo
ng'oli adda kuweewuwe ng'asabula kibooko oli yasiba n'anoba owondo yasigala badde ng'amona agenda akuba owuwe gwe nga naalongo obi nze sikuba bakazi naye nkutunulira era naye nsobola okukugunjula by the way nsobola n'okukuba nga psychological esinga esinga buli kimu ne waba mwana waka omwana waka bw'oba kuba ennyo oguba aguba nabeera nga takyawulira naye buli w'obeera ng'osobola omugunjula bino psychologically ate asobola okutegeera because kati gye tujja mu maaso eyo nze kati ntunulya abawala bange nga bw'omugaana essimwe awulira ddala bubi nnyo otegeera omukeera ku makya n'omugamba leero terigenda kukwata ku ssimu terigenda kulaba ku TV wadde n'akamu banyumira nnyo firimu noga terigenda kulaba firimu nga n'olaba nga kibanyize kitegeeza nti n'atandika okukola biri by'obungu yagala akole n'abikolera ddala bulungi so psychologically ekola mu budde nova muno muga kale mudde mulabe ki mulabe TV so awo tuba tugenze maaso n'okwetereza mpola mpola nga tusikula bannaye njagala twogere kantu kano omwezi oguwedde amagye UPDF yavayo nerumba poliisi y'erubo ne bakwata abasirikale ba poliisi erubo ku roofing ne babawewenyula kibooko babakoze eki waliwo gwe baali bakutte ne babagamba bamunte ne babikola bitya ne bamulemera kati olwajjo eggulo amagye nga gali mu drone etabadde na number plate enzirugavu yabadde njeru baba yayingidde yakutte wali eri ewakiso nerumba poliisi ne bakwata gundi ani osiside bichi ne bamuyingiza mu drone wali eri drone ne bamusibira eri ne batuuka n'okukuba amasasi mu office abasirikale era ne baboocha ku kibooko ebintu bineno kino kiraga ki nabe bitongole by'okulinda tebekyekiririzaamu nga nabo beerumba kikulaga nti waliwo amaanyi agasokoloma ku g'omulala era bwe bakulagira ng'okolerawo omanyi ekijjomanyi kati omukulu akugambye omuntu oyo gw'oyina mumpi gw'omuleke omulemera with what caliber rule of law to following a rule of law tekyakola no Uganda omuzadde azza akugambye mpa omwana wange ngende omuleme ng'omugamba nti essaawa z'okujja omwana ku ssomero tezinnatuuka linda ku 10 nakubye dda nga nze namukuwa linda essaawa zituuke omusomesa ngamba otya nti omwana wange tosobola omanyi ensonga lwaki ku ssomero nsobola okuwa olukusa gwe muvaayo 11 nze ozo wange 10 mwagala because nze mmanyi obuvunaanyizibwa bwange amateeka go googera gatya mutwale jjojjo osobola okumujja nga ng'omumpa era mutwala ekyo kyekitegeeza bino ebitongole bibanafuye tuukawo bijjibwewo kuba tebikyalina mugaso tasobola bijjawera tabisobolera tebabinafuyiza naye byaganya okuwulira omwana wagaana okuwulira aba atandise okukulaba mu lugundi mu maaso mu kamwa gwoba tonnakitegeera ddeno katono nnyo ddeno oba tonnategeera wawulirangako enjogera egamba above order from above kati twatandise okulaba abaavu gyava nabiwulidde omukulu wa traffic yabigobye n'abaganze bannenkoyo okuwulira kati twatandise okulaba order from above yenyini ate kati mwali because siwulirangayo owulira essimu ng'osanga olina kubira essimu nagamba oyo omusa woba okakasa nti tekiriiyo okimanyi nti essaawa ya leero bakubira essimu ne bagamba gundi gye wataddeyo ku YouTube gijjeeyo n'ogijjayo n'ogijjayo nga eyo gye weetereddeyo ku datawo kati kyekyo kye bayita tewali mbeera gy'oyinza kugamba nti bagiŋŋambiddemu weebati kati ndowooza kitegedde nti waliwo wokeera ku makya n'okkiriza anti kati oyo yakutiisatiisa ne mulimu ennamba tulina bu app
obusoma erinnya ly'omuntu Olyakera kumacha na kubira ne bagamba esimu n'esoma IGP Uganda Police. Halo nti halo nze mwami gundi gwe mwami gundi already erinnya baba balimanyi nti ye gundi gye wateeka ku platform yo walubirirwa ki within 10 minutes naba tanagamba within 10 minutes ekyo kakyakubuuzizza omugabo gw'omwegaye n'omugamba mukama kanjijjeyo n'ogamba yessebo n'ogenda ku YouTube yo ne tugiraba nga akantu kakoze eki kuba naye tubirabako ebyo waliwo content gye bakuweereza ne bagamba that content is no longer available. So order from above kati ate kusaawa eno Uganda gye tulimu kusaawa eno nti buli muntu alaga obuyinza buli akusinga eddaala alaga obuyinza bwe obuteekeddwa okubeera buli akusinza eddaala tetukyali ku protocol akuwa obukulu mbwa simanyago omukulu kati wabanga gwo omukulu wa maje ate bonajja ku police olina kumala kwebuza ku osi wao no nze mukulu wa maje era bwe najja wano nina kwogera kyenjagala olumaliriza nga omukulu agamba oh my boys did a good work I think we should promote them next month kati ndowooza okitegedde ng'ogenda ku promotion nga bakosa kubwa OCC era nze kyovola nti omuntu bwaŋŋamba nti nva mu maaso sikulinda kubuuza lwaki nsooka ne nkuva mu maaso nentuuka negamba omusajja yagamba nti ebyatulwanya bizzeemu naye takyalabika ebyatulwanya bizzeemu kyoleka ogamba tugoberere lumu order from above nze sinagambako nti follow order from above naye omuntu nkalyango kyakugambye Ssaalongo nti omuntu wakugambanga tubenga abafuula banyinikako nanta yes nyinikako wakakusabira kamuwa nanta abuulirirwa yasaabala gwa bbumba bamugamba ebbumba lijja kola ki kubbira mbunze nedda nabombye eryato lyange ofuuke nampulira zibi oli akugamba nti balembogo yamutta nti owange bwatyo bwasinyiga nedda ssebo line eggwanga mulimu abantu abalifuga era ng'olina okugondera buli kye bagamba tewali gwe bagwana ku uploadinga kintu ki tewali gwe bagaana kusiba naye bwe bagamba nti oyo mutuwe ffe tugenda omukwasaganya poliisi tomulemera by the way kooti yalagira jozi edimu twatwalibwa eruzira ne omukulu n'abagamba yaleeterwa mumuleke eyo e Masaka gyali talina treatment ndowooza okitegedde bulungi ensasula ya Katonda nzibu ndowooza okitegedde bulungi teri gwagenda asasula naye nti ngamba ensasula ya Katonda nzibu ebiri mu ggwanga byewuunyisa omanyi lwaki olaba nga waliyo gwe bakyakayanira asobola okujja eruzira afuna obujjanjabi abuyina ayinza okuba abuyina bamuwambu yagamba mu kooti bamuwa penikillers 12 padde era bamuwa bujjanjabi nomanyi kyezikola omanye effect ya penikillers mubiri jatuuka ekiseera omubiri gumanyire naye ebyo byebiri mu ggwanga nkubalireyo ne twagenza otuuka mu wiiki e nalo gwe baagala okusondera 1.5 billion Cedric Babu atwalibwe akyusibwa omutima nolwo n'atajja malawo miliyoni 10 okujjanjabibwa nga bamulemezaayo eri naye akyannaku nti Mungu teyabakkiriza dosondayo ekikumi kyali bwe kityo mu nteekateeka za Mungu kati nti aligendera kati kagamba ekintu kimu nalabye abantu bangi ku mbeera ya Cedric gye bakometinze bannayuganda obalaba batuuse ku mbeera nga ekimala nga bali ku ekimala omanyi lwaki sokoleka owulirize nti edda omuntu bwe yafanga ku kyalo kwammwe okwo nga n'abaana abava within ekyalo ekyo tebasoma nga naye ku kyalo kwennyinnyini okubeerako essomero terisoma kwaba kwafuddeko omuntu okyege ne ku ssaawa eno omuntu bw'afa bamwogerera amafuukuule n'okujagaja lwaki because
ng'otuuse ku ssa eri Sondera Cedric Babu bamutwale ebweru w'eggwanga bamukyusa omutima. Ne gw'omanyi abaana b'abantu abafiiridde mu Lagaawo mu Cancer Institute olw'obutabaamu ddagala. Omanyi bamaama b'abantu abafudde. Nze kati kankuwa example. Nalina mukadde wange yali teyalwala kansa, just yali yafa, yali ya pressure zaamukuba ne zikutula okugulu kuno ne zibanga omusaayi tegukyakka wansi, stroke. Kakati ne tugende Mulago w'e Masaka ng'okugulu kwetaaga kusalibwako. Eddwaliro lya gavumenti obuso weebuli nga baagala emitwalo ameka. Oshage kakati teeberezaamu kuffe twali tugalina era maama teyamalawo nnaku 2 nga tebannamuggyako kugulu. Ne teeberezaamu omusajja aveeyo ekyakatebe munda eyo emitwalo 2 aganoonya ng'amaze okunoga emmwanyize. Waliwo yajaganya n'agamba president webale otuwadde ssente nze sikwatangako mitwalo 10 West. Okyage kakati teberezaamu omuntu bw'atyo anoonye ekyokulya obulya nga yasigala ku bwa Katonda. Okyage kakati gwe oyo era ovayo n'ogamba nti tunoonya 1.5 biliyoni okubanga tutwala ono bamujjanjabe akusekerera busekerezi. N'agamba ono amanyi kye tuyitamu, amanyi abantu abatufudde mu ngalo nga waali agadde awone. Ngera osanga yaliwonye ne notandika okugamba kale singa omuntu wange ono bamwatendingako, singa abasawo bamukwatako osanga yaliwonye, osigala musinga nga bwe betuuka ku basawo nga sikyalina kye mbagamba kuba oluusi tebaweebwa bikozesebwa. Then ne malaira ne neebuuza eddagala eri getting expired ne balyokya buli luvannyuma lwa mwezi oba mwezi esatu. Waliwo eddagala kati erya siriimu erya siriimu mabega kawundooza wiiki nga 2 nagenda okuwulira nga baali baagala batwala eddagala lya omusujja nga balitwala Soroti n'emmotoka y'emu esobola okugenderamu eddagala lya siriimu ne bagamba tebalina transport asobola kutwala eddagala lya siriimu because obuyambi bwakola ki bwasalwako. Era eddagala lya siriimu ne balireka nga telikoze eki teritutte ne batwala eryaki ery'omusujja. Naye nga emmotoka y'emu esobola okugendamu eddagala eryo lyonna ne lituuka eri gongamba otya. Naye nga obutirimbu bw'entimbe bwa sente bagenda okusaba ate bayokye lino. So kati awo nno munnange Uganda we yeewuunyisiriza. Anyway, tulabyeko wano mu mbeera ezeefaananyiriza bwe zityo. Sekita kitava ku ssengejjero afuuka wankindo azina obulungi atera nannyuka. Batusiibulire tuveewo. Kubasiibula nandibasiibudde naye bikuba encuku ey'amaanyi naye kale katugende. All right, tusinkane nga Mungu akkiriza mwerawo.